mu mawulire ge tulinawo eggwanga erya Sweden eggwanga eryo erisangibwa ku lukalu lwa Bulaaya lirabudde ne ssekulabula yenna eggwanga erya Uganda ku nsonga z'akalulu akagenda mu maaso oba akagenda okubanga kategekebwa mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2025. Jjukira mu mwaka ogwa 2026 eggwanga lya Uganda ligenda mu kulonda okw'omukulembeze w'eggwanga, ababaka ba parliament n'obululu obulala bwonna ng'era bwe kizenga kiba. Kaakati agamu ku mawanga naddala agava mu mukago gwa Bulaaya gabeerawo nnyo era galondoola nnyo ebigenda mu maaso naddala mu kulonda mu ggwanga lino wamu n'amawanga amalala aga Africa bwe kityo kitera okuba nga kibeera. Kaakati bwe twogerera eggwanga erya Sweden nga lirimu ku mawanga agateeka obuyambi era agakolagana mu nsonga z'ebyensuubulagana n'ensonga ez'enjawulo n'eggwanga erya Uganda. Eggwanga lino nga bayita mu minisita waabwe ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga omukulu abaddeko mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Benjamin Dousa balabudde era ne bategeeza eggwanga erya Uganda gavumenti ekulembera eggwanga eryo ne babalabula ku kalulu aka 2026. Bino nno bigenza okujja oluvannyuma lw'effujjo okukuba bannamawulire okukuba abawagizi b'ekibiina ekimu mu kalulu oba by-election akabadde kagenda mu maaso mu bitundu ebya Kawempe North. Jjukira mu kalulu ako mwafumbekeddemu kumpi buli kikolobero kye wali olabyeko era nga kigambibwa okusinziira ku bamu ku ba analyst abagoberera ensonga naddala ez'ebyobufuzi naddala mu biseera ebyokulonda nga bye tugendamu era nga byoyinza okugamba nti bye tulimu. Kakati wuliriza abasinga obungi bagamba nti kino gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni kye yakoze kaabadde kakodyo kakutiisatiisa kuteekawo ntiisa eri bannayuganda bagenda okutuuka mu kalulu ka 2026 ng'ebintu baabitya dda. Kakati wuliriza oluvannyuma lw'effujjo lino okukuba bannamawulire okukuba abawagizi b'ekibiina ekimu okulaba nga nawe twogerera abamu bakyali ku miggo abalala bakyali ku bitanda. Kakati effujjo lino lyonna lirabika nga litandise okuzaalira abakulu bano ebizibu oluvannyuma lw'eggwanga erya Sweden okuba nga lyerisoose era lyerigguddewo emboozi eno. Lirabudde ne ssekulabula yenna gavumenti y'eggwanga erya Uganda ne babategeeza nti tukimanyi bulungi nnyo mu kalulu amwaka ogujja ogwa 2026 eggwanga ligenda mu kalulu, wabula tubasaba tumutegeke akalulu ak'obwenkanya. Akalulu kebweno tegeka mu 2026 kabeeremu amazima n'obwenkanya. Lwa nsonga ki? Bategeezezza nti ffe ng'eggwanga lya Sweden tuyinvestinga mu ggwanga erya Uganda mu ngeri ez'enjawulo. Tusuubula, tusuubuza, tuimportinga, tuexportinga, tukolagana n'eggwanga erya Uganda mu ngeri nnyingi nnyo. Omukungu okuva mu ggwanga erya Sweden era ng'ono yo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru oba oba enkolagana y'amawanga ag'enjawulo n'eggwanga lye erya Sweden bamuyita Benjamin Dousa. Ono yabaddeko mu ggwanga erya Uganda era byebimu yemu ku ntanda gye yasibiridde abakulu mu gavumenti n'abategeeza tubasaba bannange tubataddeko amaaso abiri mutegeke akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu mwaka ogwa 2026 bwe gunaaba gutuuse. Gavumenti tugisaba etegeke akalulu akatali mu kkuba bannamawulire, etegeke akalulu akatali mu kkuba bantu ba bulijjo naddala ab'oludda oluvuganya. Bannamawulire ne mutuuka okubakuba ne bagenda ku kitanda nga naye talina musango gwakoze wabula okugjako okuba nti agezezzaako okulabisa ebyo bye mugenda mu maaso n'okuba nga bikola. Kakati nno bino byonna wenjogerera embeera yagenze dda mu maaso n'okubeera ng'etabuka. Kati gwe munnayuganda wuliriza amawanga agava ku lukalu lwa Bulaaya bwe gavayo ne gatandika okuteekawo statement bwe ziti. Statement zino ziba z'amakulu nnyo era bingi byojja okunoonya ebiri emabega wa statement zino oba oli awo ebiyinza okusukka ku ebyo by'osobola okubeera ng'olaba okusinziira ku sources wuli batugambye. Sudanese Minister for International Development, Cooperation and Foreign Trade Benjamin Dousa has urged Uganda to ensure free and fair elections ahead of 2026 general elections. Minister avunaanyizibwa ku nsonga eza international development, cooperation and foreign trade, ensonga z'enkolagana wakati w'eggwanga lya Sweden n'amawanga amalala emuli ebyensuubulagana n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bamuyita Benjamin Dousa akuutidde gavumenti y'eggwanga erya Uganda nti tubasaba ne ssekusaba yenna mutegeke akalulu. Tukimanyi mugenda mu kalulu mu mwaka ogwa 2026 abategeezeza nti tubataddeko abiri wabula tubasaba ne ssekusaba yenna bannange mutegeke akalulu free and fair, mutegeke akalulu akamazima n'obwenkanya ate nga temulina gwe munyigiriza, temulina ludda lwe munyigiriza. During his visit to Uganda, Mr. Dousa emphasized that free and fair elections are fundamental for democracy and development. N'abategeeza nti akalulu nga kali free and fair, akalulu kano kaba kajja kuyambako okuzza enfuga ey'amateeka,
kaba kajja kuyambako okulaakulanya eggwanga lyammwe, kaba kajja kuyambako okulongoosa enkolagana wakati wammwe n'amawanga amalala, naddala ago amawanga ge mwetaaga nga n'eggwanga lyange erya Sweden mwolitadde. Sinza ayogera wabula ndi ku bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Benjamin Dousa, ono nga ye minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Sweden abaddeko mu ggwanga erya Uganda, era n'abakuutira nti mu 2026 tukimanyi bulungi nnyo mugenda mu kalulu, wabula tubasaba ne si kusaba yenna mutegeke akalulu ak'amazima n'obwenkanya olwo nno naffe tubeere nga tukyagenda mu maaso okukolagana nammwe. Mr. Dousa warned that any decline in democracy or instability in Uganda would send negative signals to the European countries, including Sweden, potentially impacting investment. Ulira bwagambye alabudde ne sekulabula yenna eggwanga erya Uganda nti embeera yonna ey'obunkenke, ebifaananyi byonna ebinaafuluma ebinaava mu kalulu k'eggwanga erya Uganda ng'ekyamazima byennyamiza, era nga biraga nti eggwanga lino teriri mu mirembe, teriri stable, ligenda kuba liraba liwa eggwanga lya Uganda ekifaananyi ekibi mu banywanyi baayo, oba mu abo ababadde balowooza nti banywanyi baayo. Kigambibwa oba okusinziira ku ye kyayise negative signals, ejja kuba ebyo ebikolwa bijja kuba biwa ekifaananyi ekibi era ekikyafu eri amawanga naddala ag'omukago gwa Bulaaya nga mwotadde eggwanga erya Sweden, okubeera nti kijja kuba kibakaluubirira okuba nga basobola okuinvestinga ssente zaabwe mu ggwanga erya Uganda singa ebikolwa ebyalabikidde mu kalulu k'e Kawempe bigenda mu maaso n'okusigala nga bikyalabika mu kalulu akagenda okuba nga kaddako mu ggwanga lyonna. Wulira statement gy'akoze. If wano njogera statement ye, njogera bigambo bye. If there is a decline in democracy or instability in Uganda, it would send negative signals to European countries including Sweden. This could impact their perception of the country as a place to do business, and they might see it as becoming less favorable or even risky for investment. Nti ebifaananyi bino bwe binaagenda mu maaso n'okubanga bye bikyalabika mukuba bannamawulire, mukuba abawagizi b'ebibiina ebimu, mukwata ba presidential ne ba parliamentary candidates, mukwata ababavuganya, mutaddewo embeera ey'obunkenke, bino nno bwe binaasigala nga bigenda mu maaso bwe bityo bigenda kubaleetera ekifaananyi ekibi kye mutajja kusobola kubeera nga mweyambula, era kijja kuleetera n'amawanga agava ku lukalu lwa Bulaaya nga n'eggwanga lye tuvaamu erya Sweden mwolitadde okubeera nga kijja tukaluubiriranga okuddamu okuba nga tuinvestinga akasente kaffe wano, era mu ngeri yonna kijja kuba kyafekitinga enkulaakulana mu ggwanga lyammwe. Kati mmwe abakulembera eggwanga lino bwe muba nga ddala mwagala nkulaakulana era nga mwagala emirembe n'okusigala nga mulina enkolagana n'amawanga amalala, bino bye bimu ku bifaananyi oba ekyo ekyabadde mu kalulu k'e Kawempe kye kimu ku bintu bye mulina okukonsidalinga okwewala okutandika n'olunaku olwaleero nga tetunnaba na kutuuka mu kalulu aka 2026 mukutu gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera nagyo osinzira okubanga gy'otulabira. Bino n'abyogedde omukulu amanyiddwa nga Benjamin Dousa, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya Sweden, abadde akyaddeko mu ggwanga erya Uganda ku mirimu emitongole egitali gimu, era yasijja kubeera nga nkulambululira. Ayagala okufuna story eno mbujjuvu bwayo, bw'onaaba tugenze ku mukutu gwaffe guli omulala nja kukusaba source gyenyinza okuwa, bagiyita Daily Monitor official website gy'oyinza okusanga eyo ku e-paper n'oba ng'osobola okufuna ebisingako kaawo. nga bwe ntera okugamba tuba n'obudde butono tukuleeterako ekyo kye tuba tusobodde at least ne tukugula ku maaso n'oba ng'osobola okutegeera biki ebigenda mu maaso oluvannyuma ne tujja ne tuba nga tetukulambululira okusinziira ku nsonga endala. Webale kubanga okyagoberera tuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.